mwaka kuba okwewonya bingi ayinza n'omutomera ng'asale kuba ajasi olw'okuba omugongo amagulu omutwe abantu abakulu abana ebirwadde bingi. Gashumba va ku baana ba ku social media ekirungi abategeera bulungi naye muve ku Gashumba yafunye omukyala mwe buli bangi abali eyo mukyetooloora mudde eno mudde eri yafunye akakyala kalungi bambi kaana kato obwo obuzaamu emisaayi kituufu ate munnange nze kisinga okunyewuunyiza kiri kimu aboogezi temusirika ye nga ye teyaswadde kumutwala mu bazadde be ne bazadde be ne bamukkiriza mwe mufaaki tetwogera mbu twagala akyali just twasiimye okufuna akaana akalungi akato kalungi ate kajja kuyiga n'obusawo kajja kufuuka omusawo maye okufuuka omusawo nga twasoma obusawo kiba kyangu alina okumanya nti bw'asulanga wano kimukutte alina okukeera afune painkiller dayinapo baani alumye obulumi buli kugambye omukwano guno aboogezi tebakusuza kayanziko eweebale nnyo naye nga munnange ensi bwete bwetambula ebiwobe mu nsi y'omukwano naawe byeri birinde bijja buli omu bijja. Olaba omusajja abadde avuga emmotoka ze nga bw'ayagala kati ke kaseera oli azuukuka n'amugamba nti leero ntambulira mu eno ye ate gye mbadde ngenda vuga eno nze ntambulira mu eno leero afunye komandi kati wangi bagita komandi eyo obeera nga mujaasi wowe oyagala kwambala olugoye yakukyuzingiramu ne tozambala yambala ezo oyo abatakomandinga nigwe ng'oli mukoowu bulala ate mukoowu n'abakyala bakaaba abasajja kasita ate bakaaba naye abakyala be basinga okimanyi niwoba n'omukyala ewaka nga alina abaana mu baana 10 baana Tronaz kwe tuli mwebale nnyo abalabe ba Tronaz okubeera nga mwekuumira ku mukutu guno mwebale okusubscribinga ate mwongere okusubscribinga mwongere okubanga musharinga mulekeraawo obukodo mufollowinge mulayikinge ekintu kitambule amanyanga bulijjo Tronaz omuweerezaawo ow'olukale timbatumira mugamba mutya mukulika eyo wonna we mubadde abantu balidde ebintu naye bimu bijja abalakira. Nina omugenyi waffe olwaleero puroguramu yaffe gye mumanyi obulungi ebiwoobe mu nsi y'omukwano abamu mukwano bagweyunira abamu bagudduka naye nga tusuubira tusala entoto okulaba nti abantu beekuumira mu mukwano. Tukimanyi bulungi nti awatali omukwano mu mbeera emu oba endala ebintu tebiiza kutambula bulungi. Sanyusa okulaba muganda wange. Kalesewo. Ogamba otya? Gamba bulungi muganda wange nange nsanyusa okusisinkana. Mbeera bwetyo mpola mpola. Okay. Kuzaako omulabi wa Tronaz Media awo nno omweyanjulire. Abalabe ba Tronaz Media nja kunsonyiwa okujoogeramu bubyo kigambo kya lulimi. Accent oluzungu serustede bagita Tronaz Media Tronaz Media mwebale nnyo okufollowinga guno omukutu n'okulayikinga n'okulaba amanya agange big TikTok emukono ndowooza abasinga bamumanyi nze TikTok nze kaali emukono nze akiikiridde district number 7 Mukono district nze ajetise mpaka wano wa Tronaz Media atuuse ensonga ndowooza mutegedde ab'emukono
Kajambo bamutumire ka Mukono UCU Wandegeya tuna Wandegeya festival turoze ye Makerere UCU Wandegeya abe Makerere batulyanga ko show nga bayina enkoko zo mucyuma nafe ne tugamba ku university yafe Mukono kateke ye enkoko y'ecyuma nafe tujifula Wandegeya kati tuna Wandegeya Mukono kasito tukaono ga big byo mwakuleta bantu be Mukono bantegera nyaawo awo no era ndowooza owe n'abadde tamanyi nti big yali waavaawa ndowooza be Wandegeya mwali mwewaana nti mweka mwine enkoko yeetooloola naye waliwo n'abalala bagiya ne bagamba nti nedda Wandegeya ne bagisitula yonna n'enkoko yaayo mpaka Mukono ku university tewali baana bali kwegomba okulinnya taxi kujja e Kampala boda batomera abaana kati omwana ave ku UCU Mukono atagende kulya enkoko e Kampala ku Wandegeya naffe twagamba katukoleki kamukole Wandegeya awo nno ndowooza omulaba wa Tronaz Media okitegedde bigi kugamba otya sina buzibu muganda wange akukuuma Roza mulina naawe ku bawala ku bakazi ku basuga mami abali e Kampala wano nze nali neebuuza n'okwebuuza bano abagenda ku TV okubanoonya nga mbuuza basiru kuba n'abakazi abajjudde mu nsi nga naawe gw'okyogera nga nze akyogera naye kati nange naatera okugenda mubanoonya ku lw'okuba omukwano si mwangu ebiwoobe mu nsi y'omukwano si mwangu lwali lumu nefunako omukazi neŋŋamba kankole ki kampaseeko nkuza emyaka gyegyo gitambudde ngenda nfuna omuwala namufuna muwala mwezi gwa 3 wazi mukubye ewaka naye ekyasinga okunkulako enviiri ku mutwe omwezi ogw'omukaaga yali agenda kuzaala mukazi n'angamba ngenda kuzaala oba yali lubuto ate olubuto lusobola okujja n'olunaku ne mu ddakiika 2 naye olw'okuzaala ogwokusatu yali agenda kuzaala lwali yali azigenda era yali atuuse okuzaala nanti omwana nga tannatuuka bangamba mbu olubuto olusooka lutera okuyitamu terutera kutuuka ku myezi 9 ekituufu yali mutuufu naye ode terutuuka myezi 9 singa yaŋŋamba nga luli mwezi nga 6 oba 8 awo nandigambye waakiri naye myezi 3 kamyu myezi 3 ebyaddala neŋŋamba ono omukazi alabika muyaayi ate nemusitula amutwala mu ddwaliro awo waliwo Mukono International Hospital naye bambi mukwano gwange dokita wange yamala n'afa kitalo nnyo ate nemutwalayo neŋŋamba dokita badde nsaba onkebeere olubuto lw'ono omukazi agenda kuzaala ddi namufuna ogwokusatu kati gw'omukaga guguna ayagala kuzaala naye ate ali sirias akaaba agamba olubuto olukolaki twagala kuzaalibwa netugenda wa dokita teyasekamu awo dokita yasekamu kati naye nga omanya ba dokita aseka ng'agumya n'agenda n'akolaki n'amukebera naye n'aŋŋamba yampita mukama n'aŋŋamba omukazi ono olubuto yalufuna emabega emyezi 3 before kumufuna nze emabega emyezi 3 kati ekitegeeza yagala kunsiba mwana yagala nsiba olubuto n'okulya obusente bwange awo naye bannaaye naye olowooza teyali mu katwewungu kubanga nobwebanga walufuna myezi 3 emabega ng'olwo agenda luzaala myezi 6 ate ekyasinga n'okwewuunyisa yayita ne ssengaawe ne bantwala ne ku poliisi bantwalako ne Kayemba we Mukono nga bagamba nawadde omwana w'abandi olubuto nesitamulabirira ndweganye ku ssaawa esembayo naye nga namufuna gwa 3 gw'omukaaga nga tugenda mu maternity kuzaala kati kuva olwo neesonyiwa ebyabakazi up to now nze kati ndya butaala ndi muwulu muzeeyi
ebiwobe mu nsi y'omukwana naye munnaye mutuveeyo mutubuulire omukazi asobola kuzaalira ku lubuto lwa myezi 3 lwali lwa 6 naye gwe wali omanye 3 anti lwali lwa 6 omusawo ye yazuula amazima mu lwa 6 wano teyakugamba nti waaye munnaye embeera yasobyemu nga omaze omufuna wano wate yaŋŋamba ko yasirika wabula yakugamba bugambi nti agenda kuzaala yaŋŋamba bugambi ngenda kuzaala naye nga emyezi egi abakazi balaba edduuka kati naawe oba n'omwana ewaka oyinza kusanga nga toyinayo n'omu toyinayo abakazi balaba edduuka gwe omukazi tukimanyi bw'abeera nga embeera yonna ebadde nga teteredde akugamba naga munnaye omanye kirabika embeera yagizeegizeemuko ndowooza tugire nga tugendeko mu ddwaliro tulabe nga tulabe naye mu kulaba kitegeeza otegeera nti mukyala wange n'olubuto naye omuntu nakugamba ate nga mugenda mu maternity yaŋŋambirawo tugenda mu maternity obudde butuse niŋŋamba kati lwagala kuvaamu oba oyagala kuzaala budde butuuse naŋŋamba njagala kuzaala nemugenda wa dokita ne kakati bwe muva wa dokita senga we lwajja nti weeganye senga yajja before kugenda wa dokita bajja ekiraawo neebase ne bajja senga nowa poliisi omukyala ne bankwata lwaki weegaana olubuto ngamba omukazi namufuna ojuzi mu gwokusatu kati tuli mu gwa 6 n'olubuto lwagala kuzaalibwa mazima namwe mukiraba bulabi olubuto asobola kuzaala bangamba omukazi tukimanyi gwabeera naye bulijjo ekitegeeza olubuto lulwo naye omuwala agamba atya nti kituufu twefuna mu gwokusatu oba agagamba mabega ensi yonna ekimanyi naye akimanyi gwakusatu nesenga akimanyi muwala yamujja mu kyalo okumuteeka ewuwedeera bwebwa obudde bwogwokusatu wemufuna kati yesenga ngagamba bino byamagero senga agamba wonza omwana amujja mu kyalo nga talina kyamanyi gowa mwono kitegeeza olubuto lwange kati awo nga muli ku poliisi bwe muyingirizaamu ebya dokita kati twatuuka ku poliisi nensaba madamu abakulira ebyamaka nengamba madamu omanyi badde nsaba kintu kimu tukebere tugende mu ddwaliro kati waliwo nga wenkugambye naye nga nowa poliisi akkiriza nti omwana muwala ono atuuse okuzaala abapoliisi nabo katonda wange agobera kibamuloopedde yagamba bugambi kituufu omwana wuwo olwokuba omwana yakaaba amaziga nagamba olubuto olulwo naye nga lwa myezi egi bale mukkiriziganya okukebera tugenda wagundi ku Mukono International ku ddwaliro musawo agamba muzze akasenga yingira muno jamu kola biki ebbafu yiyo bakola bakola musawo okomya Elizabeth yaŋŋamba olubuto lwa myezi 6 senga waali amaze aŋŋambidde no mukasenge gyendi n'omukazi wange olubuto lwa myezi 6 awandiika bulungi byebawandiika ebyabo akubako stamp anti tulina okuddayo ku poliisi senga mugamba ebivudde mu Elizabeth bibino ate senga teyaddukirawo mu ddwaliro za ku poliisi yatugoberera yakomawo ngenda ku poliisi nembalaga afande nangamba omukazi kyokoleke muli mu ddwaliro ye senga yagamba nti bino sibirinda senga yaddukirawo kasitaliza tizavaayo nemulaga bangambye olubuto lwa myezi 6 ate nze omukazi nakamufuna myezi 3 nakkiriza nti abadde akuuma lubogo nakkiriza yebuzabuza mubbe yebuzabuza mpola bwatyo nenkomerera nga ntuuse ku poliisi omukazi n'agamba omuwala noonya yakuwa olubuto va ku musajja muleke agenda alabika n'okunsabira okufuna akabenje byaviira okwo byonna byatandikira okwo bwe twawukana lwedde yategeere yali annimba baali balimba kati bategeera ne baswala ne ku kitundu senga n'aswala n'avaako senga yavaako yalinawo akaduuka awo wandegeya kati simanyi nagyeyalaga bannange omuntu agoyingewa fe abaagala okuwasa
Toina mukazi. Toina mukazi nawe. No. Oboyogera abalala. Njogerera abalala. Nina banjogerera abagala okuwasa abakole bagoyingewa. Katoina kirowoozo kyonna kirowooza nti munnange bwe budde kati nziremu. Ate ndabika oba Katonda bayankuba ne balayi. N'omugongo gwamenyeka. Kati olwo taata takyalina ssuubi. Maama talina ssuubi. Kulya mmere nakwebaka ne bukya. Okitegedde? Oba afuna ekikangabwa. Anti kati nafuna accident omugongo ne gumenyeka. Ate kati omusawo n'angamba ebyuma bibanteeka mu mugongo tebinzikiriza kweyagala. Kati nabivaako. Era ndi ku mutima olwedde naye nakoowa dda. Wafuna ekizibu kiri? Owasootya omukazi emyezi 3. Ezo gw'omukaaga ate ng'agala tugende ku maternity mina okugula n'ebintu. Sente zeemulekera ewaka. Ate makozi okugula bintu. Oluusi bw'oba okoze n'olekayo ekizike. Ogenda okukomawo osanga ebbaafu osanga obugoye. Buuza amangu ago. Tugenda kuzaala. Mukazi ng'akedde emyezi 3 namubuuza n'olumu ne mugamba. Lumu ojja tuzaaza ojja kuleeta amawano wano. Myezi 3 tanse gula ebintu. Mukazi ng'ali serious. N'ebintu byange atwala bya bwereere. Tamuwuliza. Saagaana muwuliza. Teyali muntu oyo. Teyali muntu. N'ebintu byange atwala bya bwereere. Ensi bwetyo bwetambula. Ndowooza okitegedde gwe mulaba Tronaz Media nti ebiwoobe mu nsi y'omukwano tekiri wuwo wokka. N'ow'omulala. Just oba tomanyi bumanya. Mukadde wange Gashumba tumiddeko. Gashumba yafunye mukyala. Bayizawo yafunye ekyana namulabye. Kitotororo. Naye yesibe 2. Wangi? Yesibe 2. Naye nze kyensinga okutya. Oba naawe katugumemuko oba naye. Kubanga naye abadde nga embeera. Ng'abika balagama nze si. Pozi nange bwe natuusa mu myaka gya Gasumba nange nja kufunayo. Nja kufunayo. Oluusi tomanya. Akukuuma. Ankuuma naye nga yankuuma bukuumi kati. Abaana bagambye mbu Gashumba yafunye omukyala nti naye omwana muwala oyo yeetegeka katayiga obusawo mbu kwejja emyaka omukyala omusajja gwawasa abalina okuba ng'ayiga obusawo buke kaseera genda ondeetere akaddagala bwe kati mbu akaddagala kano olina okakwata nti bw'abeera bw'ati kano akaddagala kaamira. Of course kituufu anti kati emyaka gya Gasumba olwedde gya bulwadde kati. Kuleesa omugongo ati manya amagulu ate omutwe ati natambudde nnyo ate okitegedde. Abaana bagamba mbu waliwo buno obugondi. Kati mukazi alina okufuuka omusawo. Buno obuntu bwe batuterekamu glasses mbu babukongola nga bijanja. Omukazi alina okufuuka omusawo yandibadde omukolera naye muve ku Gashumba. Bamukolera mu neka pharmacy. Bamukolera mu neka pharmacy awe waka okuba okwewonya bingi ayinza n'omutomera ng'asale olw'okuba omugongo amagulu omutwe abantu abakulu abana ebirwadde bingi. Gashumba va ku baana ba ku social media ekirungi obategeera bulungi naye muve ku Gashumba yafunye omukyala mwe buli bangi abali eyo mukyetooloora mudde eno mudde eri. Yafunye akakyala kalungi bambi kaana kato obwo obuzaamu emisaayi. Kikituufu. Ate munnange nze kisinga okunyewuunyiza kiri kimu aboogezi temusirika. Ye nga ye teyaswadde kumutwala mu bazadde be ne bazadde be ne bamukkiriza mwe mufa ki? Tetwogera mbu twagala akyali. Just twasiimye okufuna akaana akalungi akato kalungi ate kajja kuyiga n'obusawo. Kajja kufuuka omusawo. Mwenye okufuuka omusawo nga twasoma obusawo. Kiba kyangu. Alina okumanya nti bw'asulanga wano kimukutte alina okukeera afune painkiller Dynapo baani alumye obulumi buli.
naye kugambye omukwano guno abogezi tebakusuza kayanziko eweebale nnyo naye nga munnange ensi bwetyo bwetambula ebiwobe mu nsi y'omukwano naawe birinde bijja buli omu bijja. Olaba omusajja abadde avuga emmotoka ze nga bw'ayagala kati ke kaseera oli azuukuka n'amugamba nti leero ntambulira mu eno ye ate gye mbadde ngenda vuga eno nze ntambulira mu eno leero afunye komandi kati wangi bagita komandi eyo obeera nga mujaasi wowe oyagala kwambala olugoye yakukyuzingiramu tozambala yambala ezo abata komandinga nigwe ng'oli mukoowu bulala ate n'abakyala bakaaba abasajja kasita ate bakaaba naye abakyala be basinga okimanyi niwoba n'omukyala ewaka nga alina abaana mu baana 10 baana 2 bokkiriza okuyita taata naye 8 eka naawe kkiriza naye nga toli sure tukolera abantu munnange ojja kusanga abantu kati nga batandise okuboola abaana kituufu okuba kyantuukako wali ozaddeko omukazi w'emyezi 3 kyannuma nnyo ne bansiba obudde ne bugenda nteekamu ssente nnyingi mu ddwaliro okukebeza eddwaliro international lya private okuba twagaliza ti entuufu sizaakulinda eziviirayo awo mala okumaliriza ate ng'omuwala alayika abayayi abajja mu byalo eyo naye n'agamba bano tebafuna ono gwenfunye n'agamba oluto lulwo niyevulungula mu ttaka agamba munsalako omutwe mu busale lw'oyo olowooza embeera eyo abakyala bagiyita bajonka ku mabeere naye funka amabeere ge gamu naye agabwe gaba ganjawulo jasito ndowooza obwongo bwebwa emmere gye tuli oba emmere gye tuli obwongo bwetuwono bwanjawulo kati ab'omukyalo balya mmere yanjawulo n'abeeno tulya mmere yanjawulo kyova olaba omuntu w'omukyala ntegeera yiye nowe nategeera yiye ku mukutu kwetuli ebiwoobe bigenda kukobawa mu mukwano kubeera abantu nga bakaaba wabeewo omuntu oba abantu abatutaasa bw'obanga omuntu osobola kubeera n'abaana 10 n'okkirizaako abaana 2 be baba bakuyita taata olwo abalala bayitaani ate bandibadde bakuyita ne anko ate obeera anko sometimes nza kuba oli anko olaba waliwo abaana abawala nga lumu bakeera ku makya ebintu by'okwekebeza DNA bino naaba mubiveeko bannange waliwo abaana bakeera ku makya nga bo bennyini beetwala kwekebeza bokka embu y'okusagirira balaba abaana ba taata waabwe ne beekebeza bokka ne beetwala ne beekebeza DNA nga tewali maama waabwe waali kitaabwe waali ne beetwala kwekebeza ku DNA bokka ne bagenda ku DNA bagenda otuuka okwekebeza DNA result zikomyewo kitange ne mukazi we muttaka batuufu nga bano tebafaanagana olaba naffe ewaka nange ewaka twagala genda kwekebeza ireka naawe tokikola twagala genda kwekebeza DNA ewaka tetwefaanana naye nga batuzala bebamu abaana bajja bagamba maama naye munnaye maama manyi twekebezaako ku DNA nti wangi biki bye mwagenzeemu nedda twadde twagala kulaba naye results tezinaba kudda twadde twagala kulaba just twagala okumanya nti twenyweza maama yendooza yali akimanyi maama abamanyi n'abaana bakyawa kitaabwe mami ni maama waabwe kituufu tebasigaza kitaabwe bonna ne bagamba nti taata waffe tetuyinza omulekerera kubanga akaddiye ebyo byonna biwo naye nga tebaali ba muzeeyi baali banjawulo maama taata nga alinako oba 2 oba 1 okitegedde kyenkugambye ku baana 8 2 be babo kole tutya betaaga ssaala amalako mukama atuyambe ku lw'okuba oba ekireetera obuzibu oba kiba ki oba ki simanyi nakumanya
Nobeera n'omukazi emyaka 10 naye ng'olina omwana omu naye ate bonna omugugu gwonna nga gwa agulabirira gwonna ogwo n'osasula fees n'osasula obujjanjabi biki n'okumekereza ng'oviiriddemu awo. Kiki ekibeera kikugambisa nti okubeera omusajja si kyangu? Okubeera omusajja si kyangu, ebizibu by'oyitamu muganda wange. Olina okusasula renti, olina okutwala abaana ku ssomero. N'abakazi basasula school rent naku zino na basasula school fees. Si buvunaanyizibwa bwabwe. Babwewa. Omukazi si buvunaanyizibwa bwe okupangisa nnyumba, just kaba kajanja. Gw'okyogedde. Kaba kajanja. Kiki ekikupangisisa renti ng'oli mukazi? Stay home, stay safe. Bw'oba ofunye omusajja wakuwasa ogende. Oba toyina sigala ewaka. Kiki ekikupangisa? Obwo si buvunaanyizibwa bwa mukazi kupangisa renti. Kusasula school fees. School fees si buvunaanyizibwa bwa mukazi. Bwa musajja. Babayambako. Just akuyambako nga kiviira mu nteesaganyaayo naye gwe tojja kukeera ku makya ogamba omukazi we have to pay rent. No. Tekikola. Wadde akusinga ssente olina okukola ki? Olina okusasula. Kati omukazi wakaabira mbu renti mbu landlord mbumanya school fees akukaba akajanja si buvunaanyizibwa mubuuze taata w'abaana aliwa? Akukubye oluyi. Jagamba yadduka. Umubuuze lwaki waddukayo? Anti byebi. Okubeera omusajja si kyangu. Okujjako ng'osasula renti n'okusasula school fees. Abaana gwo bawa bazaala. Omusajja anti kyovula buvunaanyizibwa buba bubwo. Bizibu bingi ebituuka ku musajja. Omusajja si kyangu. Ate olaba nganze wonda kala yange bwe nti kati omukazi bw'omusanga nganze bwendi asobola kuteekako kiwiivu eyokuba make-up n'anyirira n'akuyitako nga tomutegedde. Naye nze nga bwendi bwenti olaba bwompisi nga bwendi bwenze no make-up no wig oba mubi n'ojja mu kamera nga oli bwoti tege. Naye omukazi ye yeteekako ka make-up yeteekako bikini yeebuzabuza najja ng'asanana. Wala ngambye okuba omusajja si kyangu. Wandyagadde nawe kwekuba ku ka make-up? Ate weebuli. Walaba nga weekubye make-up oba ofuuse bintu birala. Okusuubira mu birala ate awo. Naye ng'omusajja ebyaddala okuba omusajja kyo si kyangu. Ebizibu ebituuka ku musajja biyitirivu. Okuba omusajja si kyangu. Omulabi wa Tronaz Media ndowooza owulidde embeera eyo bwetyo bwetambula nga tuli ne big abakazi abasajja bakaaba abakazi babakaaba nnyo abasajja bakaaba abakazi omuntu agoyingebwa buli omu agumye munne sigale waali oba muwuulu sigala mu buwuulu bwo kasita oba ofunira emirembe mu buwuulu sigalira awo. Oba olina omukazi nga mweyagala naawe sigalira awo. Tegedde. Kyemutegeeza mulinga bagamba nti kati tusigadde okubeera nga twewasa nga buli omu abeera waabwe. Ate wekyandibadde nga mwekubira bwekubizi ka ssimu. Alo we ayi gy'oli ndi mu kujja. Full stop wemaliriza ebyammwe. Naye waawulira ng'ayagala ng'akukubira. Ng'akukubira ng'agamba big gy'oli emukono. Nkusaleko nga mugamba jangu. Bwe mba ndi bize nga mugamba tukikole ku weekend. Akedde katosi. Tegeera. Kweli. Naye by'okubeera awo. Mubeera mwenna. Kugamba wano n'ova kugamba nti abaana bano si babo. Ekyo ky'oba okimanyi nti munda sibeera naye. Awo oba okimanyi sibeera naye. Of course sibeera naye. Wakasita agamba abaana si bange mba nkimanyi awo si. Naye omuntu obeedde naye mu nnyumba buli kanaku okomawo buyeye ate agambye ate abaana si babo kakati oba olina omugaso ewaka taba n'amakulu obeera awo kisajjasajja. Obeera otya n'omukazi mu nnyumba emyaka 10 ate n'agamba abaana bamusibabo kati kisinga n'abeera eri nankubira akasimu nga neetaaze nange nembira akasimu nga mwetaaze.
ekyo wali okirabyeko oba okyogerako bwogezi nti wayi muntu asobola kubeera nga ayina abaana 10 nga alinako 2 olina gwe wali olabyeko nti mutuufu ali mu kulajana munaye mukazi abaana 10 ninako 2 ani newaka gyeki nze for example baiza tuli baana 10 naye ffe twemanyi kyova ngambe tujja kwekebeza lumu naye sente zikyabuze njabalimbalimba mbalimbe mbatwale nze mukulu waabwe abasinga bonna abewansi kati abakulu tuli 2 naye ffe abakulu 2 bali tetubategeera bulungi tebatufaanana kitegeera tetubategeera bulungi abakyobola tata wali tata taliyo mama ye wali mama yagamba ki kasita obimubuuza mukambwe muzibu agamba stop tokinyega naye nga onumba mulaba nga mukola ebyammwe wali bali batweyawulako nnyo tebabeera naffe kati temumanyi oba mweba wano oba bali beba wano toyinza kusanga muli wakyamu tuli wakyamu nga olwisa kusanga nga taata wange oyinza kusanga taata wange nga yewava muno oba nga ndiyo mbonabonere kati kyobola okitegeera kyobola twagala tumubuuse oyinza okusanga nga taata we wa Steel and Tube nga ndiyo mbonabonere oba nga bali tata wabo nga beba n'abanene ate nga babonabonera waffe tetukwatagana bulungi awo tukwatagana yabula kuva dde one up to now kubali abala tukwatagana 2 ffekka bali bamika bali 6 ffe tuli 2 era tuli 8 ffenna naye enkwatagana yabula eyaba n'abalala ffe tukwatagana aba 2 ate tufaanagana 2 muli balenzi oba muwala na mulenzi naye bali bonna nga balaba kati zibonda ozali wakabira ki bwobonda simanyi neno leta baganda bange wano oyinza ga abaana bonna banyankole banyarwanda naye nze ondaba ndi mulugwa naye baganda bange banyankole kati babajja batya yobola ebintu by'omukwano si byange anange omuntu agoyingewa naye nga atubagamba nti ffe tuliwo okubaweereza ffe tuweereza abantu bannange kiri gy'oli naye nga kyabuntu kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso kyabuntu omuntu okufuna omuntu gwayagala nga betegeera nga mwetegeera ojja kufuna gwoyagala naye nga takwagala si buli gwoyagala mbu akwagala ssebo ojja kumwagala pozi ng'olina ssente ajja kukwagalako oba oyambala bulungi ajja kukwagalako ovuga akamotoka ajja kukwagalako oyina erinnya naye tajja kukwagalako nga ggwe kuva ku mutima gwe akwagalako biri by'olina kati okuwasa omukazi omutuufu olina okuwasa akwagala nga ggwe naye ennaku zino za weebali ng'akwagalako ki tebakyaliwo kazi tebakyaliwo gyebali
mu 10 osangayo nga 10 ate kumufuna lutalo kazi bazibu abakazi bagamba mbu abasajja bafuuka abakazi mbu abakazi ne bafuuka abasajja anti abasajja bafuuka batyo because be babireeta buli wonyigiriza ekintu nono nga akikola kakati abasajja be bakola ki abakazi be basooka okutunyiiza naffe ne tunyiiga ate kati omulembe guno omusajja okuwasa kujja kuba kuzibu omulembe guno nga buli lunaku tulaba makyaki misikiti gifulumya emigogo gimalayo bbanga ki ayo sirina libala ere bbanga sirina libala katoja funayo gwomanyi yavaayo bubuuze naye bali bakyali bonna abakazi kasita omukolera embaga bwoti muyinza n'okwawukanira mu kidaala awo n'agamba twawukayo kyembadde njagala kiwedde sina kyenkwagaza kati ye kyabayagala nga woosoma n'ofuna gawuni n'ogiwanika wali n'ogaba omulimu oguganye kasita nasoma gawuni yange eri awo n'omukazi bwatyo wabeera agamba kasita empeta njirina bankuba embaga kiranjagala kyoba mbeera muwulu bitiibwa kibi enkyanoonya ekikulu bakimanyi nti mukyala gundi embaga twakola esoda mwanywa enkoko mwalya mwagala ki ate nga abeera nga olabye kiri ekintu ekiwuka ekibeera ku muti nekikwatako bwe kiti wali okirabyeko olabye ekiwuka ekyo kiteerakulya nnyo mukyalo tokubya nnyo olabye ekiwuka kigera nekikwata ku muti bwe kiti nga kiseerera ate kiteera kubeera nga bwe kigenda ku muti okwo kigufaanana naye bw'oba okimanyi ne bamala kugamba kijjako oyinza osiitaana kibeera kuli nga kyanywera kuli bwe kiti kisobola kikutulako bwe nti wapi oyina okuyiya ate jjukira otyo kikwatako kati kyekirungi omukyala nga amaze okubwa empeta ye obeera okanya kuwoza ali busiya mukyala bigibigi naye nga zitwayawukanodde oyo kyesya ebbaluwa gyeziri zikakasa nti mukyala bigibigi naye mukyala wo mu bbaluwa ezikakasa naye nga si mukyala wo waddala kyeyayagala wakola ki wakimuwa yayagala kwambala gawuni butimba kusanyuka kulumya ku bayaaya awo bagamba abakyala kati banga baagala kubba abasajja bonna bamala kubatwala mu zikyaki mukyaki bakutwala mu kyaki eyo mukyaki bakufunzayo bulungi anti tobuuza bibuuzo towakana buli kibakola osirika busirisi waleko omuntu abuuza ekibuuzo mu kyaki oba ofolowenga musumba na mukazi we bagamba byogoberera nobagamba tujja kutugira oba tolina kyosobola kugaana kuba obeera mu ando zaabwe bakyala naye ng'obufumbo bw'ennaku zino zeneewunya n'abakuba embaga oteekamu miliyoni zo enkyana mukazi n'anooba kati kikyemba ezo miliyoni va ku kyokunoba bunobi ajja kukeera ku makyanga gamma mbu kati tukole divorce kwawula bintu kati nganze divorce oba ojja kutwala ki n'otwala simu yange eno n'okugibanja bagibanja omukazi tabulwa kyakola ki kyatwala tayinza kibulwa naye bw'otuukidde okukola embaga olabika obaako n'obuntuntu tosobola kukola embaga yaba yalingizaayo ddeeri byo binakugambye mu mukazi ye okwagala aba alina kyakubala era watuukira okuwa embaga neera aba alina kyakubalako omukazi tasobola kuwa mbaga naawe bw'otyo ng'agikwagaza ki bannange ndowooza okitegedde tulina big oza agambye yakiikirira mukono district nze agikiikirira mba tiktok lwaki olowooza bwoti olina gwomanyiyo emukono namboze honorable ayo si tiktok oyo mubaka wa parliament just nga ayitayo buyisi nabyerimbika mu bwerimisi ebya tiktok bypassing just passing time abako talina byakukola n'agamba lwede kaapu kali ku simu ate simu ebeera mu ngalo abeera awo ng'anyiganyiga talina byakukola naye nga si
Nenga fewa TikTok mukono abaliyo. Aha, naoza munayi abagambe naye abakazi abasajja baba mubakuba nnyo n'abakazi bakuba abasajja Nakoze edda bagamba abakazi bagamba nti abasajja mulemye kugamba temu mbube babala kubafuna abakazi bamala okutufuna bwe mumala ofuna abakazi mbu baba balina okuddamu okuba nakyeringa bupya nti bamama mwe bati tebabafaako okubayigiriza engeri gye bakwatamu omukazi kati omukazi aba akuyigiriza nga bwe bakwatamu omukazi neddi olina omukwatamu obulungi kati ate mwe ne mukitwala bubi ate kati gwosobola kunjigiriza nga bakukwata oba oyagaliza birungi byere ate gwe osobola kweyagaliza ebibi osobola kugamba nkwate bubi wedo bayagala nkulabye bulungi oyagala birungi naye kisinziira gwoyeyisa otya sijja kukola birungi nze ngompisa bubi mpisa bulungi nange nkuyise bulungi nja kukola obuvunaanyizibwa obwange nga bwe nyina okukola ewaka obwetaagisa sebo sijja kukulaga mbu nkwagala nkere buli ku makya nkuweke ku mugongo mbu oyagala nkulage nkwagala nyina okukola obuvunaanyizibwa. Oyina mukwano gwo gwokera ku makya n'ogamba ne munnaayo saana kuwasa obudde bwe nange babiŋŋamba nange bangi even ne mama yankubidde gy'essimu nangamba musajja nfudde nga sayadde kazzukulu because of babiŋŋamba naye yamanyi tonzi waffe yasalawo naye nga ggwe ng'omuntu oyina obudde bw'oyinza okutuuka omukwano gwo n'omugana mukwano gwange obudde bwe buwasa nange nyinayo musajja wange eyo JXB naye muyimbi awo mukono omusajja wange tuusa obudde ne mugamba naye muganda wange JXB owasa ddi naye nambuuza gwe owasa ddi manyi okubuuza omuntu naye n'akubuuza ansa ne zikomawo ekisirika nga ndaba kyemubuuza naye n'akimbuuza sirina ansa yakyo naye talina ansa yakyo kivaako ekyo naye gweoyinza okuba nga olina ensonga yo nga etegeerekeka kubanga ekyobulwadde si kyangu tolina bw'okikola ki naye ye nga ye alina okubeera ne ansa yaŋŋamba bugambi akaseera tekanatuuka ukalituuka ndifuna alinda kumera buyembe mu mutwe nte alabika akyanoonya omutuufu oba ajja mujjawa simanyi nakumanya oba ow'eggulu n'ow'ekabaale bonna be bambayaayi bakazi bafaanagana abakazi kati mubayitira ddala bayaayi mulowooza gwe obuyaayi obwo mwe bagamba muba mwabutegeera mutya oba mwe muba mwasooka obakolako obuyaayi omukazi gw'olaba ye mukazi asobola kujja ewuwo ne mmala naye emyaka nga 10 naye ng'asiri akwesa ekintu kyali wano mba mwakeekwana akulaga mu wali ali kiriya naye wayitawo ebbanga ttini watandika okujjayo obuzibu anti omukyala bw'ajja n'ategeera nti onoonya mukyala atazaalangako n'abeera nga atazaalanga kafuukirawo n'agamba nti sizaalangako n'akaana ke akamuyita maama ka first born agamba ono ukaba kawanvu nga kakamwenkana size waliwo obuwana obuwanvu nga kakwenka agamba kabulaza ke wekaba nga katini agamba kaana kasenga oba kaganda kange ali muzungu nkutumiddeko ogamba ti ali muzungu yagambye faiza ali muzungu akola nnyo challenge zange musajja mwagala nnyo ali muzungu nkutumidde nnyo ganda wange webalekola ku challenge ali muzungu nkwaganya naye ojo nkyalireko emukono naffe otulabe kabe yagambye mbuye n'okuwasa biri bwe biti bakwatagana bali bwe bati kati ekintu kigenda eno nakinu kigenda ndisaidie uye n'okuwasa bali bwe bati ajati olewa ajati namubuuza ajati nkutumiddeko namugamba mwana wattu njagala nve mu bulamu buno nga sirabyemu ka mwana namugamba ajati soko lindeko era ajati oyo agamba nti ali muzungu buli wamugamba nti omuwala oyo gwe nalabye andabikidde asa mundeetere njogeremu naye ajja kufumba oyo ali muzungu amala myezi taddamu ali muzungu mutuufu alabika bamumenyamenya dde omutima
Bamumenya dda. Maya basookayo babyonoona. Kati ekizibu kyayina. Yagamba ngeri gy'amanya abakyala gye bayisa bulala abaana. Robert we gwabeera naye. Robert wuwe, oyo Robert wuwe. Gwe yajje ye Butambala eyo. Si wuwe. Agamba nti anoonya omukyala anaasobola okukera ku makyanga ayisa Robert nga bw'amuyisa. Bayiza we naye alinga nange naye omwana gwembeera naye. Naye ngina mujja mu kyalo okulimbalimba bana abamu balowooza wange obutambuza bibuuzo bingi bamuyita Gaddafi. Naye si wuwo. Kati bakitegedde si wuwo. Neeropye walayi bakitegedde naye abakitegedde batina mbeera naye Gaddafi nakati muleseeyo. Kale Gaddafi mwana wo yagobera naye mbeera naye yenkana ki ayina emyaka 12 kati alina emyaka 12 olowooza si gye tulaga kati abasinga tujja kufuuka n'abafaaza neera singa bakola essomero ly'aba simanyi nsobola kusoma obufaaza kati kisoboka osobola nfunirayo essomero nsome obufaaza awo nyingeyo bulungi obufaaza nkiggale. oyagala kuyingira bufaaza? Nja kuyingira obufaaza bwekiba kisoboka ng'osobola kuyingira obufaaza ng'oli mukulu bwoti nja buyingira. Osobola okuba naye olwo lwonna kiki weewala ebyo ali muzungu olaba ayina Robert we yamugyawa Butambala kati gwabeera naye nange najima Gaddafi wange nemugjayo eyo mu kyalo nange gwembeera naye kati n'omulala naye ayinayo betamanyi bangi bali we batyo. Yagambye mukasita alowooza ku kyokuwasa n'agamba naye kati ke kaseera ndowooza mpase ng'olutalo lubeera mu nnyumba ne Robert alaba buli omu takyategeeragana ne munne n'agamba mpozi olw'okuba nalowoozeza ku kyokuwasa kambiveeko ng'omutima gubivaako mbwala otaalwanagana na bintu kati nze abavubuka sibategeera muli kuki bano abaana b'abendi be bazaala buli lunaku mu ddwaliro bw'ogenda mu ddwaliro abaana abawala abazaalibwa basinga abaana abalenzi kati buke kaseera naffe abawala babatuwase ate kati naawe twende be bangi be batwagala kati ffe tubaagala abakazi ssaawa zino be batwagala be batwetaaga tegeera kati mbadde nzijjaawo nsanze abawala nga 8 naye ng'omulenzi ndimu omu naye bonna balaga tebalina abasajja abawala bato ani abawasa ffe nga tuli banyiivu tuli bakoowu naye nga balina ababaagala babalina osanga omuwala omu nga omulenzi omu ng'alina abawala nga 10 bayagala abawala bangi okusinga abasajja kyova olaba emyaka ijja mu maaso abakazi banaatuwasa. Ebiwobe mu nsi y'omukwano ye programu ndowooza okitegedde gwe omulabi wa Tronaz Media tukugamba nti weekuumire kuno bingi bijja bigi akugambye ye n'okuwasa kiki ekyaleeta obuzibu omukyalo okumugamba nti olubuto lwa myezi 3 lwagala kuzaalibwa nga bali serious. N'abakazi nammwe mutuleka abakyala abamu mulimba nesenga bw'obanga omwana nga avuddeyo n'akugamba ekintu sooka omuzza ebbali mukkaanye mugambe nti munnayi mbuulira amazima ngenda kuyingira mu kino ekintu bwe kiba si kituufu sikiyingiramu naye naawe n'okkiriza n'akutwala ku poliisi na bwe yandibadde premature emyezi 3 bangamba mbu omuwala olubuto olusooka taweza myezi 9 naye yazalira 3 fayini kale nzikiriza taweza 9 naye gibeera 3 nekambuuze dokita bw'amala kkebera yalaba nga kituufu olubuto olutuusa okuzaala lwate lunaba kutuuka kulw'okuba yaŋŋamba olubuto tagenda kutagala kuzaala naye ate lwa myezi 6 ngamba
myezi mukaaga yo muwala bakimugamba nti tonatuuka kuzaala bamugamba bamubuuza olubuto walufuna ddi namugamba oyo namufuna mwezi gwa kusatu ennaku z'omwezi bweziti sawo namugamba nze nga we mba ndaba olubuto lulaga lwa myezi mukaaga muwala yazirikiraawo naye ng'alaga muwala alabika yafuna hit and run teyakisuubira ate nange omuwala ne muleka mu ddwaliro nze ne ntwala lipooti wa ku poliisi ng'azirise kati nali nkyamwagaza ki twala lipoota ku poliisi sokoleke senga saamusangayo yadduse dda omuwala amuleka mu ddwaliro kasita bampaliza ati zange bweziti nenziraga senga wali omuwala wabazimulaga yazirikirawo awo nange nenfuna ku buweerero naye ntwala afande nemulaka ku poliisi nangamba abantu abo bayaaye yasigenda okola ebintu baffere osobola kungamba olubuto lw'emyezi mukaaga lw'emyezi 3 luzaalibwa wenza n'olowooza naawe wandegeya kati banfuula ow'ebyamagero awo wembeera era nange mbadde ngenda gamba owabyamagero baba byamagero omwana yafuna omukyala ng'alina okuzaalira ku myezi 3 awo ewaka bampita ebyamagero kyovola byabakazi wasubya maama omuzzukulu wasubya maama omuzzukulu oyo omuzzukulu eyinza kuba kyali kintu yali muzzukulu w'emyezi 3 bandimuwadde alien yalabika kyali kimenke ekyo teyali muzzukulu sikirabangako myaka gye ntambulidde kozi nga kyakigenze kutandikira kuffe naye abavubuka kyo kinakugamba okuba omusajja si kyangu batukira okugamba omukazi agenda kuzaalya myezi 3 ate ne bakuteekako n'empingo kati ekyo kinagamba ebyaddala okuba omusajja si kyangu nandyagadde obeere omukazi tekikyasoboka singa kibadde kisoboka nandifuuse oba olowooza abakazi bali mu mirembe ati nakugambye mu kusooka mbuba abamu beefuula mbubo baagala kwefuula ng'abasajja naye abakazi abatuufu balina emirembe omukazi ali ewaka omuwa buli kimu omukolera ki oyo yalina emirembe naye bano abaagala kwefuula mbubo bahadigayi nabo ayagala mulimu ogwokola naye agukole ayagala naye kiki magezi kigoowa abaana abawala basobole okubeera nga bawangaaza abasajja oba abaana abalenzi basobole okuwangaaza abakyala amagezi gempa abaana kasoke n'abawana abawala amagezi gempa abaana abawala noonya omuntu gw'olaba nga ali ku muzuuli ekizibu ky'abawala nabo beegomba nnyo ebintu tebeegomba muntu atajja kulaba essimu yange eno gyeyegomba olw'okuba gye nnina aneegombeko essimu alowooze mbu byansubiramu byendi kumbe nze wenafuna emitwalo 10 nagula buguzi ssimu nenzigwawo kati yo omuwala ajja kujja ng'amanyi gaye engeri gy'alina essimu eno kitegeeza he has money kumbe awo aba tatomedde alowe mmala muzaalamu omwana awo ng'afuuka singo maaza ng'atandika okukola ki kagamba beegomba nnyo nga tebamaze kwetegereza kyetaaga n'osooka noweetegereza weebuuza ono omuntu naye ali gyendaga ono ali storage naye boba akulabira awo nga waakulabye waakutwalira awo nagamba nfunye kumbe backup osula n'enjala osula njala naye ate omala omutuuse eyo waabirabira awo nga dduka afuuka singo manza bye boosanga mbu ate renti ate biki ate school fees bagendayo nga tebeetegese abalenzi abavubuka abasajja baffe omuvubuka neerabye ebimu byebyo ate abavubuka ekizibu kye tulina twegomba nnyo obulungi bw'abakazi obulungi olaba ekikazi kinyirira kibigula ebbina nogamba
no gamba ekyana kine bina kangenze na kino kumbe wegombye bina nayo obwongo bufu temuli bobongo genda kutwala mukazi tuwegomba bina wegomba obwongo kikyarowooza kikya alina mwe nkulakulana bwomutera bwoba nakakaze nokateeka ku mmeeza kikyaka byarowooza kati omukazi wegombyeko ebbina oteeka akakadde bwoti ku mmeeza agambirawo tugende ewaka tukyale ewaka maama luli baasula enjala mwana wakojja mulwadde akakadde kaba kakyaliwo akakadde kaba kaweddewo agakusibako n'enviiri zikaddiye abo be bakazi bowegobyeko naye omukazi omutuufu omuleetera akakadde n'okateeka ku mmeeza nti pa kati maama kaakano tutandikirawo engeri gy'akatematemamu kyekikulaga mbu ono omuntu kituufu ayinamu akatoola naye nga bannange tukole tutya ebiwobe mu nsi y'omukwano bisusse abakyala simanyi buli omu abakaabalulu abasajja buli ebintu ate tebifaanagana nze bukya mbadde sikiwulirangako omwana kuzaalira ku myezi 3 abasinga ali bagamba abaana ogumusambwa oba ayinamu olusolosolo ng'alinga ng'akamyu oba akamyuko ka mwezi gumu naye oli 3 ate ng'akalambidde ate ng'ali serious senga najja sister najja afande najja ne banteeka ku mpingo poliisi banteeka mu nsonga z'amaka naye amaka nga myezi 3 y'amaka oba bitegedde nze mbuuza gwe gwali gusoose gwe gwali gusoose kusitula omwana wabendi kumuteeka ewaka ate engeri gye bamugya mu kyalo gwe ng'ogenda tusala nnyo engeri gye bamugya mu kyalo wali omanyi nti naye manyi ate ab'Ekampala bagamba yaaye bagezi kati nagamba engeri gye nfunye n'omuddongo yakava mu kyalo akyalimu buno bwakatalatala kumbe ningamba nfunye kumbe ate gye yadduka eri alabika waliyo neera baali bamuli obubi kati yajja n'obwana bwawe mu lubuto ayaga kubuusiba ate eno obuzibu bwe bwali awo nenzi nali manyi ndi gyava mu kyalo kati neefunidde ekintu kyange ngenda kweriira mpola mpola nga teri aŋŋambako kumbe ogudde mu kinyi ngudde mu kinnya naye ng'ogenda tusala nnyo ze ŋŋamba wandifunyeyo omukyala akukuumako kubanga kati kekaseera obudde maama abanja mulaba Tronans Media ndowooza tunaatera okuwunzika puroguramu yaffe eno ebiwobe mu nsi y'omukwano tugamba nti weekuumire ku mukutu guno beerako osobole kubanga olina ky'oyiga naye nga naamwe abakyala oluusi waliwo ky'olimba n'olaba nga kisusse kiyitiridde gwe n'osiita n'obugere nti olubuto lutuuse okuzaala naye ng'okimanyi nti ow'omuntu omaze naye emyezi 3 nedda bannange mulimba waliwo bwe mukisussa ekintu olabira ddala nga si kituufu mugambe nti munnange nayina munnange naye gw'olowooza lukimugamba mbu agenda kukukyala kale singa yasirika oba oli awo yandizadde n'alinda emyezi ne giwera ate tegyandiweze ete olwedde yali ajja kuzaala nali nja mumufuna olwedde yali ajja kuzaala anti kati olwedde lwalwa myezi 6 nga luwa olubuto omusawo yaŋŋamba anti yali fala wandirabiridde ako ate omwala n'azaalira mwena yandizaalidde mu 5 awo emituufu kati ngambe mbu omukazi wange yakola ekyamagero yazaalira myezi 5 awo kyandibaddeko kalekaleko gyandibadde 6 nagiri 3 gye 9 tebagiweesa mpozi anti 3 gino ejange kati ye yajja n'3 emabega kitegedde omusawo yatugamba emyezi yonna wamu giri 6 naye ate nze omukazi maze naye emyezi emeka yali alina okugumikiriza omale naye emyezi 6 wandibadde olina kyolabiriddeko n'ebintu ng'abifunye awo no bwewandi ekyanze awo naye ate kati Katonda yannyamba okuba abakazi b'embuto bamanyi abasooka babane n'obuntuntu beekola busolosolo
Betaaga ebintu bya bbeeyi taagala kino sebo ayitagana ebintu by'ebbeeyi gola boy talya kino ayagala kulya bulungi ayagala buntu bw'ebbeeyi anteekako n'amateeka totambula kiro biki big sisu sibula abantu tuve wano abantu baffe mwebale nnyo okutuwa obudde kutuwulirizaako aba Tronaz Media amanya nabagambye nze big TikTok emukona sobola kerabirako okuba si kyangu mwebale abanfollowinga mwebalire ddala naddamu next time. Okay, tweyanze game mubeere bulungi mweraba.